abadde yakamalako contract ye agudde eddalu ku kisaawe ekya Riyadh ng'akomawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ono agwiridde eddalu ku kisaawe nga akomawo Uganda oluvannyuma lw'okumalako contract ye. Mu katambi kaneno ke ngendo batera wano kagenda bakwasaamu ennaku, abamu ku mmwe mugenda kukaaba, abamu kammwe mugenda kwebuuza yiye kiki ekituuseewo. Era abamu ku mmwe mujja kugamba maama oba ono ali mu komedi oba ssanyu lyeringi mbitegeera, byonna bye mugenda okulowoozaako tubiwa ekitiibwa olw'ensonga mugenda kuba mukubaganya birowoozo. Naye mukkirize mugaane nti ebintu weebiti bituukawo. Abaana bagwira ddala eddalu. Oli ng'agenda kudda ewaka n'agwa eddalu. Oli ng'agenda kulinnya ennyonyi n'agwa eddalu. Oli ng'ayina embaga n'agwa eddalu. Oli ng'agenda mu kilaasi ndala n'agwa eddalu. Buli kintu kyonna ekyessanyu kisobola okuleetera okutuukako ekizibu. Naddala ngeri essanyu ly'otuuseeko oligabanye ne munno. Katusome. Yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yange. Akagambo we kali subscribe, kwata ku notification bell buli video yonna gye nteekayo eberenge kutuuka ku bulungi. Kikakatako commentinga kubanga oli omu ku ba committee members ku channel yaffe eno. Katugendeko mu katambi kano nga sinaba kwogera nnyo ate era tukomewo tusome. Ate Vicky yani? Jangu tugende mukwano. Ogenda sigala ku kisaawe. Mama wakwagala kusimu mwegere naye. Ate Vicky zonza wanya nawe nkubanja. Soko sasire zengeza ngeze nakole Dubai n'otwale wansi w'ennyanja. Nze nabagamba ngenda kuba mbasomesa busomesa. Akatambi ako wookalabye okayizeemu ki gwe ng'atannaba kuva ku kyeyo. Oba okalabye bulabi n'okayitako. Abamu ku mmwe tuteekayo obutambi bwe buti ne mubumma amatu, ne mubujjako amaaso, ne mubujjako ebirowoozo lwaki olw'okuba ggwe w'oli w'otudde oli comfortable. Toyina kikuluma, olya bulungi, embeera gy'olimu wagimanyiira, weebaka wansi ku ttaka wakimanyiira, okuyisaamu amaaso wakimanyiira, okulya ebimere bye bakuttemu wakimanyiira, nga gw'oli awo olindirako musaala na kulinda lunaku lw'ogenda kuddaka. Naye n'otamanyi nti n'olunaku lwennyini lw'oli kumpi okudda ewaka okyasobola okufuna ebizibu eby'enkomeredde. Okyasobola okufuna ebikuteteeganya mu lugendo lwolwo olw'okudda ewaka. Kati ng'ono omuwala olugendo lwo olw'okudda ewaka waafunidde ekizibu kino eno. Either nga ekizibu kivudde ku bakama be baabadde akolera, oba kivudde ku bulwadde, oba kivudde mu ggwanga gy'ayagala okudda kyentegeeza e Uganda. Gw'ate owange omuntu avudde mu ngalo za mukama we nga mulamu, lwaki agwira eddalu ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Riyadh ng'alinnya kudda Uganda? Tukyebuuze. Lwaki ebbanga eryo lyonna tagwa ddalu n'asalawo okuligwa kw'olwo olunaku lw'alinnye okuddayo ewaka? Tugambe nti ewaka abadde yeesunzeeyo nnyo, kizze buzi, oba kibadde kipulaninge. Wano wenjagala owuliririze vidiyo eno. Baganda bamwe bangi nnyo obutambi bwe butyo bulabiseeko. Abadde adda ewaka n'afa, afiiridde mu nnyonyi, era agwiridde eddalu ku kisaawe, era atuuse ku kisaawe n'atandika okweyambula, atuuse ku kisaawe n'agwa erina. Ebintu ng'ebyo biba tebiguddeewo bugwi. Era nga ffe tuvaayo ne tubajjukiza ne tubagamba abaana nga mmwe abakola e Bulaaya mwegendereze nnyo. Mwegendereze okuva ku mikwano gyammwe, bakama bammwe, famire zammwe. Abamu ku mmwe mubeere Bulaaya ne musindikira baganda bammwe ssente ne bazirya, ne musindikira bamama bammwe batata bammwe babeeko ebintu ebirungi bye babakolera ssente ne bazirya. N'otuuka ekiseera ng'oyagala kuddaka n'omugamba halo mami oba dadi oba sista, nkomawo ogenda kunnona ku kisaawe. Amangu ago ye sista, brother, maama, taata oba ssenga n'atandika okupulaningira. N'agamba nti kati ono tagenda kutuuka Uganda. Katuuke Uganda bwayanga zaavaako omulamu talina kyagenda claiminga.
omulalo talina kintu kyagenda kwogera kikakasibwe nti kituufu kubanga mulalo. Abamu kumwe ne mukubira bakwano bammwe ne mutandika okwewana nze nninnya ennyonyi nkomawo mukwano gwo n'agamba nze nga yannema okulinnya kankukomyeyo n'ogw'eddalu. Abantu basinziira eno gye bali ne babasindikira amalogo nga bakozesa amannya gammwe. N'akuyitanga amannya n'agalaamirizaako n'akusindikiranga ebintu ebitategeerekeka toyina kyewamukola naye nga ki ensaalwa. Muyige nti abantu bayina ensaalwa. Muyige nti abantu bayina obujja ku bantu bannaabwe ate era mukiyige nti abantu babi nnyo. Omuntu gw'owadde ekirungi ne gw'otawadde kirungi, omuntu gw'oyagadde ne gw'otayagadde, omuntu gw'obeereddewo ne gw'otabeereddewo, bonna basobola okukola ebintu ebyo ebibi. Kabeere maama wo, kabeere taata wo, kababe muntu nga wantuuyozo muganda wo wa musaayi gwo asobola okukukola ekintu omugwira kyalina okukukola. Ate ne tubagamba mwegendereze nnyo bakama bammwe bano. Babboosi baffe bamanyi okutusasula ssente ezo naye nga si basanyufu. Nga buli wazikuwagamba ssente zino nzikuwadde naye tojja ziryako. N'otuuka okudda ewaka weeyagalire mu ssente zo, waya ne zibuukako. N'otuuka olunaku olw'okudda ewaka n'ojja n'obutwa. N'otuuka e Uganda ne bukusiringitanya n'ofiirawo. N'otuuka okudda ewaka olw'okuba omukolidde ebbanga lingi n'agamba n'agenda gaggolya ku ssente zange aleme kuddamu kudda kukola n'akola ki n'akuwa akisidenti. Temulowooza nti obulogo buli Uganda bwokka n'ezo ensi ze mukoleramu wali eddogo eringi. Wano we tubasabira musabenga. Lw'oba omazeeko kontrakiti fukamira Katonda omwebaza ate era omusaba akuwa obukuumi. Era nga ne ssente ezo zonna zennyini z'ofunye nazo zisabire buli w'ozikwatako osobola ozikolamu ekyamakulu kubanga ssente z'ekyo tezitera kulama unless ng'oli mulogo nnyo, oyina akubalira mugezi nnyo n'okwefiiriza. Yenze Sheila Adita kamanyi ndowooza y'okutambenga buneeno embaagala nnyo.